giyita bizi mujigenza gitya Joani jebale. Sewo nawe jebale. Bani ono? Oyogera ne Kadima ku beat wano. Mwami Kadima. Bana webale kunkubira nengo badde oluddewo. Badde nduddewo munayenga nine abantu baba bangi ne ngambo wayi nja kukubira kasite kirungi kubidde. Kizibu tuba nabyo bannange okuba okubanga mangu. Sonyiwa ekasite kirungi nkubye oli uta Joani. Jani munnange sirina bwendi. Kiki? Ndi wano nina ebizibu Kadima nina ebizibu simanyi oba ono nnyamba. Era okubye nja nkuyambe kangezeeko kye naaba nsobodde. Kadima munnange siikulwiseeyo. Nga nfuna omwami. Munnange nga nkwana munnange ng'omwami nga tagabye ssente wo. Akuwa akasente olaba omukwano weeguli nakubira kasimu kakeyanga k'amaanyi okumala n'ebbanga. Bw'obeera eyo ng'olina omusajja nga bw'ati ogamba bannange ate ebintu by'omusajja mbiridde ate naawe ng'owulira kale omwagala. Munnange lwali olwo sajja nga nkubira nga ngamba ayagala kumiitinga twalinga nga tumiitinga era naye nga tumiitinga mu bifo enako out wali ne mutuula ne mulya n'akuvuga n'akuzzeeka nange nga lunaku lumu lutya nga nkubira essimu nga ngamba nina ekyenjawulo kyenjagala ate olwaleero kibeewo nze njagala kutwalako wange bannange Kadima nasanyuka ne ngamba bannange lukyalubanga lwa mmindi leero luno ate kino kyo kigenda kunnyumira nga omanya abaana abawala ne weetegeka okitegera Kadima omusajja agamba akutwala wuwe ekiba kiddako nkitegeere kati kambuuze wamanya ki ekiddako ndi muntu mukulu mwali temukikolangako nedda nkugambe twamiitinganga mu bifo ne mugendako out wano wali kwe mutyo n'akuvuga n'akuzzeeka nga talina kyagambyeku nti oba woyiwayiwayi nedda ate nga Kadima bw'aba akusiibula akuwa akasente bambi n'omanya nti omwami ono olwakadde kiki kaakati munnange bwe tugenda ewaka nga ngamba akaamala okugenda okwerongoosaako atajje nemmanya munnange ekintu kirabika leero kinaaba kiwe nange ng'agenda anaaba olwamala okunaaba ng'ajja yajja n'endabirwamu ampa endabirwamu nga ngamba tunulako wano nendowooza munnange oba ayagala neerabe nga bwe nnyumye nga ntunula mu ndabirwamu olwamaliriza nga ayingira mu kisenge nga azzaayo ndabirwamu olwava mu kisenge bw'ati nga ngamba situka ate kati waliwo ekibaddewo tugende Kadima ne ku olwo munnange tewali kyabaawo omusajja yakutwala teyagira wanki bwobambu kiki tewali era nali mmanyi ku olwo lwekiggwa wali weeteeseteese ng'omuntu gw'obadde naye ebbanga musajja ono kati olwo mumaze ebbanga ki lwakutwala wano lwakutunuza mu ndabirwamu ebbanga lyali liyise emyezi gyali gyekulungu nga naye abadde akuwa ssente n'okunange era bw'omanyi nti ono kati namukkiriza yanzikiriza naye munnange lwamala okuleeta n'entunula mu ndabirwamu nga ngamba ende ate waliwo ekibaddewo tugende speed awo nga tugenda twali tugenda nga kati kansooke nkuleka ewaka malirize bye ngenda okukola ki okumaliriza ng'akwata emitwalo 2 ng'agansimba nga munnange nzira ewaka mwami Kadima okuva olwo omusajja taddanga mukunkubira essimu yadde ne bwe njikuba takwata ne bwogezaako munoonya yeebuzaabuza kati njagala ntegeere Robert ono buzibu ki nakola ki namunyiiza buzibu byonna njagala mbitegeere kubanga kati ekisinga okuntabula bw'oba ngamba nti temuzannyanga ku mupiira nandigambe nti oba mwaguzannya n'obanga tewakuumuuka naye ŋŋambye temuzannyangako yadde okugambye wadde era nirwe ngenze ewaka lwekiggwa talina kyeyakukolako yadde tewali mwami Kadima kati oyagala mukubire mugambe ntya njagala kumanya obuzibu buliwa namunyiiza nina kyenakola bwibula namunyiiza nsonyiwe tuddemu tuwogere ate munnange omukwano gudde okuba nali mwagala wali yali agudde mu ki akapiira kakuluma ko kannuma kubanga omwami ono okusyako okugamba nti oba yali ampa ssente nabiki naye nange ng'omuntu nali mwagadde Robert ono kati njagala kumanya ensonga kinaga ye mwami Kadima ono kakati kyengenda okukola tovaako kale sebo
boss je baliko sebo njogerako ne mwami Robert nakati mwami Robert nsaba kutawanyamu kati ni kunyumyamu ko nawe dakiika si nnyingi nze bampita kadima nkubite ku biiti wano waliwo omukyala yantuukiridde yazzaako ab'embeera gy'alimu nga si nnungi bamuyita Joani naŋŋamba nti mbadde mudeetinga omutegedde ne Joani naŋŋamba nti mbadde mudeetinga ng'akwagala agudde mu ki akasente obadde okamuwa buli kimu naye ngambe temwegattangako era naŋŋamba nti naye wamutwala ewuwo n'alowooza nti munnange buli kimu kijja kuggwa naye tewali kyaggwa kwolwo naye nga ekisinga omutawanya kiri kimu tokwata masimu ge takunoonya takufuna nga yeebuuza kiki obuzibu bwavaawa waliwo obuzibu bwonna kuba akunoonya te nga guwa mukwana amazima omuwala oyo mumanyi bulungi sidda kumwegaana namwagala nga mpanyisizza alabika bulungi naye simanyi mu byakunnyonnyodde bwe yajja ewange yalabayo kyewa namulaga ki namugamba tulula mu ndabirwamu eno wamugamba nina abantu benzikiririzaamu ekyendabirwamu akiŋŋambye akugambye atya aŋŋambye nti wamugamba atunule mu ndabirwamu n'ogireeta n'omala n'ogizzaayo n'omugamba nti akwate ekkubo agende tolina kiwamugamba n'omusiibuza emitwalo 2 nze nina bajjajjange benzikiririzaamu kasita basiima awo nkuba buli kimu ekyange naye bajjajja tebasiima nga sobola kweyongerayo mu maaso naye nsaba kubuuza mwami Robert bwe yatunula mu ndabirwamu n'ogizzaayo endabirwamu kyali kitegeeza ki bajjajja tebandaga kabonero konna kalaga nti basiimye nemanya nti bajjajja tebasiimye balina obubonero bwe bandaga nti muzzukulu oyo ajja kuba muntu wa okay kakati njagala kubuuza taata omuwala waliwo kyataakusanyusaako kyonna nze naye yansanyusa bulungi alabika bulungi naye bajjajja munnange ffe tetulina abatulondera tetumala galonda ffwa kakati naye kati wakwana waki lwaki tewamanya nti bajjajjaabo tebamukusiimidde n'omuleka n'otamuteeka mu mbeera tukwana naye okusiima kuli eri bajjajja ffe okay tebamusiima kati munnaye sagala kutengwa naye ye lwaki tewakimugamba ate n'osirika busirisi n'omulumya kudde eno kudde eri ebyo byange nabajjajjange era nalina kukola ki kugabugambi nti ayinza n'okuba alina ebizibu byayinza okuntuusaako mu maaso eyo bajjajja babirabye nga nze sibirabye ne mulekerawo okuzanyira ku fiiringi z'abantu mwami Robert ate namwebakako munnange buli omu kyalabanga kuwererebwa munne era buli omu yatambula mulambalamba nga bwe yazi we muzanyirako n'omulekaawo ate kati ali eyo bambi akati mukama wange mukulu nze oyagala kulaba kusinga bajjajjange okulaba kutya eriiso lyabwe liraba okusinga nze okusinga ggwe akati muzeeyi kakati omuwala tumugambe tutya ffe tutandike tutya omwana mumugamba ansonyiwe ansaasire kasita byonna kyetwakisusa kitwala wala bajjajja tebasiima temba mugamba ng'oba omugamba tolinawo chansi yonna bajjajja abo kudda mu kusiima saagala kunyiiza bakulu nyumirwa omuziki n'ebisesa nyumirwa omuziki n'ebisesa kigenze kitya ekintabuli ky'omuziki ekisinga bali tumanyi abasajja bwe batyo baggwayo mu nsi naye baaba twajjangaze enkola ez'edda akulagako ate bajjajja kuweereza mukwano nze nakitegeereddewo nti oyo omusajja alabika mweraguze era mwana muwala nze amagezi ge mumuwa bw'aba asobola okubaako naye gye yeebuuze lwaki omwami oyo yamulaga endabirwamu ayinza n'okulaba nga emikisa gye gyakomako olwo abo abasajja abamu akusaddakirawo mu magezi amafaadi fulukuliro buwonyi kwegamba omuwala nga yakigwako bannange bambi yakigwako naye akakkane mu mutima gw'omusajja oyo amwesonyiwe nze maama jjake wano ekiteredde ebyo bibaawo ndabirwamu eno nange nkanzeemu naye mukongozi naawe ate tumazeeko ekyagala wogamba mu bajjajja tebasiima wayirinze bajjajja ne bakongozi oyo gw'oyagala ne bamukuleetera mu kiggwa n'otaddeawo wate kubonyaabonya baana b'abannu wama mukazi watolina nebyowonya by'amaanyi nomama Linda ekawuka ekintu ekikulu ennyo waliwo yaŋŋamba nti waliwo pasita yakolanga ebyamagero naye nga bwajja kukuba okulinnya takisi n'ezijjudde aziyimiriza olina ŋŋamba nti pasita waba tasobola kulaba etalimu muntu ng'ejja oba pasita bwe tebukola wabula bannange omuntu alabye n'abasajja abakkiririza mu lubaalo afunako omusajja bwe yanfunisa olubuto n'asooka dduka bwe yatuuka eyo bajjajja ne bamugamba olubuto lulwe n'alyoka akomawo naye Joan Guma
Mukama ajja kuleetera omusajja atamanyi oyo owonye bingi. Nze omusajja yali yamponga mbisitaani bye nga nvaamu embuto. Nze bamannamwe namalika mu katale bisobo bingi abaagigenze. Ntaliwe bali nnyo. Omukyala Florence Kayongo tukutumiddeko nnyo ng'oli naggala byawo. Weebale okuba ng'owuliza Beat FM ekintabu ky'omuziki ne Chris Nsenya akutumiddeko nnyo. Weebale na byonna by'okola awe naggala byawo. Kale Rangi. Haji Kadima, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukwano mwebale kutuweereza. Abanyanze Haji Kasuli Rashid Ngambera Kabowa. Lezo oyo omusajja anyinza okulowooza nti nno endiga zino zetulunda emu yakutula negenda nemutomera. Ng'ensonga lwaki akola bw'ati manyi abakutomerwa endiga bwe batyo basiikola bwe mpulira. Kale mwana muwala anoonya omusajja mulala nsigadde ne Haji Kasuli Kabowa Hajati Namponya abatumidde nnyo. Baabwe. Kale. Wana Kabogoza. Yes. Okay. Katusibula njagala okutumirako abantu mwenna. Njagala okutegeezaako mwenna abayimbi abali mu Uganda, abali mu byalo n'abali e Kampala. Kwa abayimbi munange banja batukubira nagamba nenze simbangako naye nasobola. Tukugamba ki munange osobola. Waliwo n'abantu nga tebemanyi nti bayimbi. Nga yiye ennyimba ze ayisobola okuyiya obuyimba bwe n'abuwandiika naye nga alina talent naye nga tekkiriza muntu asobola okuyimba. Munnange osobola okuyimba wali obufunyeko ekirowoozo ekisobola okuyimba oba ekirikodinga osobolera ddala n'abayimbi bolaba abamanyi we baatandika. Kiki olina okukola jagu recording naffe mu Diblo Music Studio tukwata ennyimba z'abayimbi ku audio ne video ate ne tunyonyeza akatale g'omuyimbi oba ayagala okuyimba oba alina ekirooto ky'okuyimba nkubira ku ssimu eno eri 0702 23 23 23 naye oba tulikodinga nko tulikodinga oluyimba ne lufuuka lw'amaanyi g'omuyimbi nkubiraako twogere.